Alright, Uganda at large mu mikwesese nga bulijjo bwentyo nziguse muganda wange era zigobeta yaffe bwetyo SM koko bigere neddayo emabega mu kalulu akakubwa 221 wano nno munnange twalaba emivuyo mingi nnyo egyaliwo era okusinziira ku nsala ya kkooti ku gimu ku mivuyo egyaliwo ensala ya kkooti endetera okwewuunya lwaki bannayuganda era tebasobola kubeera nga bawaabira General Museveni olw'okuggyako intaneti mu kiseera ekyo kubanga kkooti tulaba wano nga eragidde Electoral Commission okubeera nga esasula $207,000 era nga basasula Natukunda owa Nuupu olw'ensonga zengenda okubeera nga nkunnyonnyola inconveniences ezaaliwo lwaki akakiiko k'ebyokulonda katuuka okubeera nga kagenda kusasula ssente zino kati ekyo nkugambye nga bwe kiri nekindetera okubeera nga neebuuza lwaki teguba musango gavumenti okuggyako intaneti empuliziganya mu kulonda abantu ne babeera mu kizikiza lwaki teguba musango ogwo munnange Kyenjojo District Magistrates Court emaze okubeera nga eragira Electoral Commission okusasula $207,018 eri former Opposition National Unity Platform NUP party candidate Innocent Natukunda Bitadiyo era nga nsonga ya bulagajjavu obwaviirako okusazaamu okulonda mu kitundu ekyo okw'omubaka wa Parliament 221 kati omulamuzi Gloria Nimungu Osiba naku lwali Lwakutaano bw'atyo ensalawo ye yaddiridde omusango Natukunda mwabadde achalenjingira okwongezaayo oba postponement okwokulonda okw'ekitundu ekyo Mwenge North bayongezayo okulonda okwo okuva January nga 14 jukira ye date kwe twalondera 2021 paka January nga 25 oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okukizuula nti polling materials byebaali batutteyo ebyali ebikozesebwa mu kulonda mu ballot papers n'ebirala mu constituency eyo nti byalimu ballot papers nga ballot papers zino zaaliko obubonero oba symbols obwali butakwatagana na ba candidates kakati munnange Natukunda yali flag bearer wa NUP ng'ayita mu balawyers be abakulembeddwa mu Vincent Mugisa ne ba advocates abalala aba M and S Kensime and company advocates bwe batyo ne bateekayo omusango nga bawawaabira Electoral Commission era nga baagala okubeera nga baliyirirwa olwa losses ze baayinkaninga mu kiseera ekyo olw'obulagajjavu bwa Electoral Commission kati omulamuzi mu nsala gye yawadde bw'atyo yategeezezza n'agamba nti defendant nga Electoral Commission n'agamba nti muganda wange ono yalina oba Electoral Commission yalina okubeera nga etwala obuvunaanyizibwa okukakasa nti ebikozesebwa byonna mu kulonda omuli ballot papers byonna birina okuba nga bitegekeddwa mu butuufu bwabyo nga birina okubeera nga birimenti ku kulonda ewatali kubuzaabuza kwonna kati kooti bwetyo nekakasa nti bino byonna obuvunaanyizibwa buno tebwatuukirizibwa era nti defendant nga Electoral Commission bwatyo mu bulagajjavu baatwala ballot papers nga obubonero tebumaakinga ekyaviirako okusazaamu okulonda okuva ku original polling date olwo munnange omuwaabi
n'asafaringa loosi n'emujjira era nga ssente ze yafiirwa mu kiseera ekyo zaali $2,718 era omulamuzi n'akakasa nti bino byonna byava ku bulagajjavu obwa Uganda Electoral Commission. Mu kubala abalamu omulamuzi bw'atyo n'ategeeza akakiiko k'ebyokulonda nti ono jjukira ku lunaku olwo yali amaze okwenkalinga costs nga nosasula aba polling agents 363 ba supervisors 51 ku parish level era ne ba supervisors 11 ku county level okukakana munnange nga sente zalina okubeera nga abawa oba zeyabawa zaali $2,718. Kale munnange omulamuzi ne Mungu n'agamba nti defendant Electoral Commission yalaga obulagajjavu era omuwaabi alina okuteekebwamu interest ya $8 ku buli 100 ku sente zino eza $2,718 nti nga babasasula babala 18% per annum interest. Electoral Commission nga besasula mpola era nti ne costs oba ssente zakozeseza zasaasaanyiza mu musango guno nazo balina okubeera nga bazisasula nga teziri kuziri $2,700,000 nti gye bakoma okubeera nga balwawo okusasula amagoba kugamba yali badde nga interest balina okuba nga bongeramu ebitundu 8 ku buli 100. Zigenda zigiyinza okuyisanga nga maaso eyo emyaka giyiseeyo wo nga tebasasulanga nti gwali mwaka ki tuli mu 2003 sente zaali mmeka zaali $2,700 kati ziri mmeka ate ziri kati bukadde 5 ate naziri nazo tebazisasula nti kati bukadde 10. Muganda wange bwe bityo bitandika sente zigenda ziwera bwe zityo mu kooti that is singa baba tebasasudde naye omulamuzi akakiiko k'ebyokulonda bw'atyo era yakakasiza naga nti ddembe lyako kubeera nti kajulira ekaba kasobodde okujulira mu nnaku 14 kajulire era okusinziira munnange ku Nantukunda yasanyuse nnyo era nayaniriza ensala y'omulamuzi era n'aba nti agamba nti alinda bulinzi kakiiko k'ebyokulonda bwekaba tekasobodde kubeera nkajulira mu nnaku 14 olwo kamusasule era nti agenda consultinga baloyazi be ku ssente wa costs ze basaasaanyiza mu kooti era Electoral Commission esasule. Kati bino Uganda bizibu nnyo njagala okubuulira oyinza okwesanga nga akakiiko k'ebyokulonda era awo nga mukuliyirira nawo ate waliwo abakola ki ti mugambe nti costs ez'omusango zaali bweziti temugamba bweziti namwe esanga costs ate nyingi n'okusinga zebagenda okuliyirira omuwaabi. Kakati munnange mu kulondwa kwe baayibongezaayo okwava ku nnaku z'omwezi 14 January 2021 ne bakwongerayo ennaku z'omwezi 25 2021 mwezi gwe 1 January bw'atyo Nantukunda muganda wange teyasobola kubeera nga awangula era yafuna obululu 127 bwokka. Tukira nti kati awo omujaga gwali gumaze okubeera nga guyita era nga bamaze okubeera nga bategeera nga balina okulwana wakiri ekyo kifo wakiri era okukakkana bannange bwe bityo bwe byagenda naye nga bwe natandise nga nyinako ekibuuzo kye neebuuza nti bwe kiba nti kooti ekiraba nti ebyo byonna bibeera byakutaataaganya kulonda nti just obubonero bwokka kifaananyi ky'omuntu kiba kisigaddewo naye akabonero ne kaleetera okubeera nga baddamu okulonda ate era losses nga zaaliwo naye ate omuntu eyajjako intaneti nti katugambe intaneti erina mugaso mu kulonda nti bano oba ababeera beesimbyewo intaneti babeera tebagyetaaga ku mulembe guno babeera tebagyetaaga nti omuntu alina okujjako intaneti nti abantu tube nga tetuwuliziganya n'amasimu bagakyankalanye n'amasannyalaze babe nga bagajjako
nti bo abantu oba Uganda tetusobola kuwawaabira gavumenti ku nsonga eyo kubanga bo basigaza internet eyaabwe nga Bakama bwe yatugamba. Kyokka ate era awo nyininyini bya Bakama nga alangirira ebivudde mu kulonda nga atubuulira okusinziira ebivudde mu kulonda mu bitundu ebyenjawulo nga bwafuna obululu bwe baali babumuwa. Bamubuuza nti mwe mukozesa internet ki? Ffe nga tetulina internet, nti ffe tulina special internet eyaffe. Kitegeeza nti baali bakipulaaninze before era nga baali balina ekigendererwa eky'okukyankalanya n'okubulankanya akalulu. Baali balina ekigendererwa eky'okubba akalulu. Lwaki omusango gwo kkooti tesobola kubeera nga egusala in favor of the people oba public? Kubanga ekyo nakyo omuntu ajja okukyebuuza, lwaki omuntu yali badde ajja ku internet, lwaki yali badde akyankalanya buli kimu, okukugatta n'okuyiwa amagye buli wamu, okwo n'agattako n'okuggalirayo bakalabalaba okuva mu mawanga amalala, n'alondobamu abo baayagala, naye abamu n'abaggalirayo okugamba Uganda neerondera mu kizikiza, tewali supervision yansi ndala oba international community kubeera ng'egoberera akalulu mbulambulukufu internet agijjeeko na buli kimu. Ne bayiwa amagye okwetooloola eggwanga lyonna mu ngeri y'okutiisatiisa. Kwegamba ne twebuuza nti amateeka wano gakola ddi? Gakola ddi? Kubanga batukakasa nti bo bye basalawo oba kibe bwe kiti oba bwe kiti, nti n'amateeka bye basalawo nti guno musango guba gusinge guno nedda. Kale kwegamba byonna byongera okukulaga muganda wange nti gw'owulira biwulire bw'otyo oba oli awo n'onyumirwa, naye ekikulu kya byonna nti weetaaga bannayuganda oba kino kyetaagisa bannayuganda bonna okubeera nga bakirwanirira. Kiyinza okuba tekiri direct nga kiri indirect, nga omuntu owawansi tasobola kitegeera nnyo ng'olina munnyonnyola nnyo, naye abo abakifunamu bo bakitegeera era bakikozesa. Nti just kujjako internet lunaku lumu oba 2, 3 paka ebalangirira nti omuntu oba oli awo ng'essimu ye alaba bulabi nga internet tekola, n'atabifaako, n'atega ka rediyo ke bwe bityo, n'atekako TV ye bwe bityo. Mwalaba wano NBS mu biseera ebyo nga bali bize nnyo bakulaga bakavalinga buli kimu kumbi muganda wange bonna bali mu layini emu, bonna bawagira layini emu. Ekintu kyali kiswaze nnyo okuba kuswala kwennyini, naye ensi Uganda yeetaaga okununulwa naddala nti bannansi balina okutegeera nga bategeera obukulu bw'ensonga zino, ate teri agenda kubategeeza eri okuleka ffe, kuba ffe abalina obuuli abasobola okuttayiko ku budde ne tujja tusobole okunnyonnyola obukulu bw'ensonga. Kikalubamu era kizibumu obudde okubufiisa buli lunaku, naye tewaba kyakukola kuba munnange ettofaali tulina okubeera nga munaffe tuwongerako, na buli omu alina okusapootinga nga bw'asobola. Byebyo.